Wewa bibadde Rubaga mu kibuga Kampala mu nteekateeka z'okulaba nga poliisi egezaako okutegulula kiki ekigambibwa mbo ebadde bomu. Kale nga tuli wano Mbale nga tubulayo ssaawa busaawa okusobola okulaba buli kimu kibeere nga kitambula terere nga nnyindo ya ntenate. Abaweereza ba House of Prayer Ministries International basimbudde okuva mu kibuga Kampala ku House of International Ministry okusobola okulaba nate House of Prayer Ministries International okusobola okulaba nga bajja mu nteekateeka ezegekeddwa omusumba Aloysius Bugingo. Dennis Mukulu bano n'abasabye abasibiridde okubeera begendereza saakati n'okukola nga bakulembeza ekigambo kya Mukama Katonda mu nteekateeka okutegekera abagenda okujja. Kale katubirabe busaawa okutuuka ku lukuŋŋaana House of Prayer Ministries International lwetegese ku kisaawe kya Mbale SS era abantu abatali bamu batandise dda okutuuka nga n'abaweereza olunaku olwaleero batandise ku lugendo olubatutte Mbale. Bano basimbudde ku ttaka tukuvu Canaan Land era emmotoka eziwerako zibadde zijjudde abaweereza omubadde aba God's Army, Chosen Church Choir n'abalala. Mu mmotoka ezitambuza abaweereza kubaddeko taxi, coaster bus n'eza buyonjo nga bano bayolekedde Mbale okwetaba mu lukuŋŋaana wansi w'omulamwa amagumba amakalu ga kuddako ennyama. Ffe tusimbudde bbaasi nga bw'oziraba zizo zitandise okusimbula era nange kansambyesambyeko ntuuke mu kisaawe Mbale. Mbaagala nnyo naye Kristo yasinga okubaagala. Shalom. Dennis Mukulu ku nsonga y'abaweereza twogeddeko naye n'asaba Katonda abatambuze bulungi n'abo ssekinnoomu abeewaddeyo okwetaba mu kusaba kuno. Oleme gamba nti olukuŋŋaana baalutwalidde ba Mbale bokka, nedda. Musumba ffe yeetegese, abasumba beetegese abeeyo, abaweereza beetegese n'abantu abagenda okujja mu lukuŋŋaana beetegese. Nkwagaliza olukuŋŋaana olulungi, Katonda nga bw'aliwo ekisa ekingi akuwa omukisa, akuwa obujulizi. Tugenda okuva mu lukuŋŋaana luno nga naawe olina obujulizi ng'abalala bagenda obufuna. Anaabeera ku TV ofuna obujulizi, anaabeera ku radio ofuna obujulizi, anaabeera ku app ofuna obujulizi, anaabeera ku TikTok wonna ku Salt Media app, Katonda akuwa obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ayongeddeko nti buli omu amanye ekigendererwa ekimututte mu kusaba kuno n'abaako n'ekyokulabirako kyawadde ekibadde ku nkuŋŋaana ezize zitegekebwa. Nti olukuŋŋaana si lwa ab'Embale bokka, olukuŋŋaana lwa Uganda yonna, olukuŋŋaana lwa nsi yonna. Nina abantu balinga basatu baava e Kampala ne bagenda Mbarara, ekyabwe ne bakifunira Mbarara. Kati naawe atulaba mu ddakiika zino osobola okweteekamu ssennoga nedda. Olukuŋŋaana lugenda tandika olunaku lw'enkya ku ssaawa 12 zennyini ez'okumakya obeere ng'otuuse. Mukama yeebazibwe nnyo. Obeere ng'otuuse naawe ekikyo osobola okukifunira Mbale. Ayongedde okulambulula ku mulamwa ogw'olukuŋŋaana luno. Njagala kutegeeza nti omulamwa gwe tuliko ogw'amagumba amakalu okuddako ennyama gwe tugwetegekedde. Bano abaweereza bo beetegese bulungi, abantu abali mu kisaawe Mbale beetegese bulungi, abali mu makubo abakyali mu makubo nga bagenda bugenzi beetegese bulungi. N'abantu abatali bamu basabye omusumba Aloysius Bugingo okuteeka eggwanga lino mu mikono gya Katonda n'ebitatambula bulungi mu ggwanga omuli obutujju obulyake n'ettemu, Katonda abitutaaseeko. So mbasaba wadde mwesabira kubeera bulungi naye temusobola kubeera bulungi nga banamwe tebali bulungi. So nsaba okusaba okunaabeerawo Mbale abagenda kwetabamu mwenna musabire emitima gy'abantu gikyuke. Amaka gawulamu Katonda galeetera amaka kwonooneko kwona nti waliwo domestic violence n'okwonoona abaana baitu. So omukusaba kuno Katonda yatuyamba ebizibu byaisu bye tuli nabyo byona biweewo. Bakoowodde abantu yonna gye bali okugenda okwetaba mu lukuŋŋaana luno. Ndikubiriza abantu okutandikira erugazi oba okutandikira osalakiira okweyongerayo paka Mbale wona Busiya abali naina wona mwe muwulire nti mufunye omukisa nti Pastor Bugingo ali kwidde Mbale ku SS playground timusigalayo. So abanabutebu, abanambale, banabudaka, omubugisu, wobona nakaluke, mana makwekwe, kamonkoli, mwemwe nambasaba ikiki butebu. Mwabe tusabe olwati omukisaawe ky'Embale. Byola Gabdiel ne Yusuf Kasimbazi, Crossroad TV, Omunyo.